Netuliyo honorable. Wali. Be yambudde misana. We go buy oil. One time come back. My friend speaking English people go buy oil. One time come back. Yeah. I know your friend there. You friend? This one I know. That one is the rich one. Is the rich one practical? Steve. This is here. This one? Yes, this is everything. So, I'm going to get your papers. Papers. We want to my country from there. We have papers to be in the swamp. Yes. Which allow you to be in this swamp. You have someone who speaks English.
这部分。这个有没有你们的人给他们介绍一下？那不愿意在反战，所以大家要看看谁给你们的那个买给你的这个地方。什么卖给我们的？对。What do you do here? Where Damascus? Damascus. Very good. I will see you. This is a product. Yeah, but we are from Sudan, North Sudan. Oh, yeah, I know. Big man first. Wow, big factory. Very big factory. Very fine. Fine. Everything well? Huh? Welcome to you. Thank you. Welcome to you. So, هنا؟ here is This is like سمسم. oh simsim. سمسم. And that's what you. Okay, yeah. so Crush this is, it. this is the process of simsim meals. Getting the simsim and crushing Simsim them. milling. بنقشره وبنعمله وبعدين نطلعه كده الطبخ. After we peeling the simsim and then get here to meals for milling. And then this one is packed. No, this is not the finished product. Right. This is like a component or item from the finished goods. So it's raw material till now. Till now it's a raw material. After that, we can use this one, this liquid, to prepare our sweet or our halva. Yes. Very good. Most Ugandan people they use it and eat it Yes. with the fish. Yeah, I know. Yeah. With the fish and barbecues. Yeah, I know. They even use it. نظافة وغسيل وحاجة كده بعدين بنحمصه وبنطحنه. After we peeling the simsim, we peeling the simsim. After milling, and then we can use it for many things. Yeah. You can also pack this. We can also pack this. And Actually, it's in our plan now to pack this one. very good. So that they come and discuss. What this you are doing here is very good. اللي قاعدين تعملوه هنا دي حاجة كويسة شديد. الله يسلمك. For purposes of these news people. Our pleasure. What they are doing is good. They are value adding to our local material. Sim, now you can grow sim anywhere and they buy it. They add value and export. That's very good. The only little problem I have seen is the drainage. Because if the drainage goes back to the swamp directly, then there is a danger of contaminating the water,
that some people may be drinking somewhere. تمام. So I've invited them to come and we discuss more, and they tell me how we can solve that problem. But this is very, very good, very hygienic. This is where we have to go. I'm very pleased with this factor. Because all the natural material, same glucose, Low sugar. Sugar. low sugar, it's a natural sugar. Same and vanilla, Vanilla. little bit, yeah, فيها رق حلاوة and with the soap fruit. وسمسم وجلد بس. But it's a natural. Halva, This is our product. where do you export this one to? Now we export to South Sudan and recently to Ghana. To? Ghana, yeah. How about to the Middle East? Middle East, not yet, but it's in our plan. No, we. Muleke. Mulie namu. Local materials. And that's the future. That's the future for the country. The future for the country is not to dump and destroy swamps, but utilize the swamps in a better form for us to increase our economic system. So I thank you very, very much. I must go. Uganda to Naze Kanuka kumima. tumenawe kagundi Yes. Pakola kuwoti just. kagundi. Naze kuba kyali ku mulimu guno ogw'okulaba abonoona obutonde bw'ensi bwaffe nga ddala Ntobazi. Kakati nadde nze wano kulaba bano bayonoona batya olutobazi. Naye ntuuse wano nenfuna essanyu lingi kubanga bwe nsanze factory eno nga ekozesa ffe bye tulima. Kati ona bakozesa simusimu mu Luganda bazitaani entungo. Bakozesa entungo gye tulima tebakola nga ffe bwe tubadde tukola. Wali bagira entungo ne musiikasiika ne muteeka mu binyeebwa tukolega tetunda olwo. Naye bakozesa entungo ne bagikyusakyusa ne bakolamu ebyokulya ebirungi ennyo. Nange wano ndiddeko newankubadde benze nabo badde batidde obirya naye nabo bamaze ne balyako kwegamba nensanyuka. Ate factory ngisanze nga erina hygiene ebakolera ebintu wali wayonjo zinange tosobola kwenyinyala okukirya. Eno factory zetwetaaga mu Uganda kubanga zikozesa ebintu byaffe byetulima nga kati abalima entungo wano factory weri ab'emmwanyi tutunda butunzi mmwanyi kasiteekala n'ojjamu ekyokungulu n'otunda. Si kituufu, twandibadde tutunda kaawa gwe bamaze okuyisa mu factory ng'eno kuba tufuna ssente nnyingi okusinga kati ze tufuna. Wano nkisanzeewo era ndi musanyufu nnyo. Ndi musanyufu ddala ku bye bakola bino. Bino bitundibwa ebweru ate ebintu bajja birya nga tebeekanasa. Ate Uganda efune ssente. N'omulimi wange Owerango Owera Kyoli Ajumani ne Western Uganda
Ebunyolo ne Toro nabo balima ku ntungo eno. Kati akatale weekali akakyusa entungo eno. Weeramba nombeebazizaawo factory. Wano ne bwensanga nga bayiyeeyiye ebitaka mu gundi mu swamp kasita babanga bagirabirira ebivuddemu kuba bw'oba osunsula entungo muvaamu ebisusunku ebyo gye babisuula gye ndabyeko abuzibuzibu kuba ebyabwe bivaamu nga amazzi nga galimu oilo n'ebirala. Senga ebyo banaabitereeza ate embalabe bajja bitereeza ensi yaffe gyagenda mu maaso. Guno gwe mulanga pulezidenti gw'abakabirira bulijjo tuwongere value ku kintu kye tulima tufune sente enyingi. So ono omusajja wano maneja waabwe aveeyo Syria musanyukidde nnyo kubanga atukoledde ekintu ekirungi. Singa bino byensanga buli lunaku nga tugenze gye tugenda okulambula nandibadde musanyufu nnyo kane bano banyongeddeko ku maanyi. Naye mwe Bannayuganda temuggwaamu maanyi, temugamba nti muli ku kisenge. Ekisenge tusobola okkivaako. Kakati ngeno kampani etulaga ekisenge bwe tusobola okkivaako. Nensigala erango nga nzirima simusimu nenfuna mane nenzimba ennyumba abaana bange bagenda okusoma olwo mba sikyuse nolwo kirimugwamu mwanyi uko waliwo nabadde nsoma buntu buno gye ngenda nembuggola nabukenya atawanira bwerere sitawanira bwerere Bukenya bajja mukube omutwe ogwo gwabike sitya kunkuba mutwe gwabike kasitamba nga nange itafaali nentaddemu lituyamba okukyusakyusa ne companies zino. Mwebale nnyo bali eddala.